kakati awo nga tuvuddewo nozaawo tugenda okugattira munnange ba concerned citizen balina ebibuuzo byabwe tugenda mu myaka ndowooza kati 2 n'ekitundu kubanga gavumenti eno eriko yalayira nga 14 twalonda nga 14 neerayira mu yali mu March mu May kakati May, that is 2021 that is May 2022 May 2023 jigina bwere emyaka emeka ebiri bukyanga gavumenti eno ya president etweyongeza tetukwatamu etweyongeza bweyongeza ate bampya nedda okay tukalakata akyali omusagala mutandike mulimbalimba kakati mu bbanga ery'omwaka ogumu n'emyezi egyo wakagiraba egyo abantu ba NUP 5 wembasibaze batono 6 nebigirwa nga mubaze bigirwa owebusoga okay bebakakola emikolo boka 6 tubalimu nabaze nubiyandi ye yagusookeramu n'embala zaake n'embala Ssenyonyi n'embala Waiswa n'embala Nyeko n'embala Bigirwa okay edi mutwa tannaba banna 5 6 bebakakola emikolo abantu batandika okwebuuza banna ebudde bwekwekalakasa nawulira kawaaga banna emikolo nga gisuseeka naye buli kirimu obuzibu ate bino kibatandisa okwebuuza nene bagamba omuntu ali mu struggle ofuna ddi obudde bannaye okubeera mu struggle kikujjako okubeera na famire tubate tumanyi ti omuntu ali mu struggle mukisenge tabibeerako netuba tuli mu struggle tugenda okudya omuntu yazadde tetugambe n'ensi etali seefu otandika otya okudda mu bintu ebyo bomu bwe bwatuka ensobi abantu gye bakola nabana abantu balina obulamu after struggle after politics balina obulamu nze mbadde ebisawa beeramu lwaki oba towasa omwana w'abandi nze sikiraba obusebo naye nga nze baŋŋamba omwana muzibu wa kuzaala omuzaala otya nga toliko kati gwe tubuulire boolina abasatu nkola booti kibyakuzibuwalira kola booti fa kubikwata byebimu ku ebyo ojja kwanjula abaana b'abandi fa kubikwatako byebimu ku ebyo kyogedde obadde okitegeeza gamba tukitegeeza ekiziwa kyembadde nze sitamidde nabadde yadde n'akatono genza okukwera 11 nga ntunula ewange basenya bategeeza nti omwezi nga gutandika buli mwana ow'obulala alinayo olunaku lwatuuka nedda mukwano nze sirulina nze mba 24/7 nange nfunye ekirowoozo kyobuba ku sheeno kyobambi tukifune lumu kale ekibuuzo ne principal yavaayo mabega kawo n'agamba n'emuwase bannammwe ekisooka ekitiibwa abantu kye bakuwa kiba kyanjawulo nnyo kati olaba nga nze nfumbiddwa muba temukyampisa mu maaso obugwa Florence mba nfuse mukyala nga gundi yafuuka mukyala Sewa Kiryanga Sandra nga gundi wayagala naye okutayiza owuwe afuuke mukyala Nsibirwa Stella yes okitegedde omwala kayazanya ku kigo alina engeri gy'atayizaamu ate kuba kutayiza nojjukira okukyala okwasooka nkujjukira efo kyokwanjula omugole twanjula obugologoosi baana mmwe mwakimukola nga tutya naye tali basonyiwa nga tutya ntwagala okugambako netteeka lya kampani terikikkiriza ne mufa nakyo kummwe muleete obugologoosi bwa mukulu Kayihura kuba kati olaba kirungi nnyo mukyala Sewa Kiryanga nawe wetegeka erinnya lyo nayange tofaayo erinnya lyonna ery'omusajja yenna tofaayo saagala si bya ddala bino just funa erinnyawo mukyala tokirowooza nnyo gwelonda bulonzi linnya mukyala semwogerere ninanze nonda eddala ate kati nze oŋŋambye ennonda erinnya lyonna kulonda alina mukyala basebo ne bannyabo siri mukankana ndi mukwetegeka I'm concentrating abasebo ne bannyabo kantwala omukisa guno okubategeeza nti mukyala nazirika soko tuwe ensonga z'embaga za kustruggle tule mikwano gyaffe mingi era twateza ne honorable Ssenyonyi tetujja bogerako sobola kukola kulinnya na honorable Nyeko sobola kukola kulinnya na honorable Kabuye sobola bogerako
tukisirikiranga ffe tubabuulirira eyo mpolampola nti abaayi mukuze temulinda kunyenyanga kendo. Embaga ewaka nga zisusse nakyemalira atya nnyo embaga oba atya nnyo kapo oba nakyemalira atya obufumbo obutukuvu naye embaga ewaka nga zisusse. Muwase bannammwe ffe abawakanya dictator tukikola tulivinga at risk. Security gyosobola okuwa mukyalawo kwe kumanya nti mukyalawo mu byaddala. Sente zigule ebokisi ne bokisi za sabbuuni ensawo n'ensawo za sukaali ku sabbuuni omuti ogwa kasanvu banne mutubuzaabuza ffe abanyumiza abantu enkonome. Embaga zisusse. Temuwuliriza abo abantu abatulimbalimba abagezaako okutujja ku mulamwa. Bamanyi nti bwe tutukuza obufumbo bwaffe tufuna ekitiibwa n'obwesige mu bantu. So era baganda bagamba mweyogereze takusuuza kayanziko. Batwogera ne bagamba kati abali mu kukwasa mbaga ng'ate bali mu struggle. Twe abasoma ebyafaayo tumanyi nti Museveni yatandika okulwana n'Amini mu 7 ne mu 7 n'awasa mukazi we. Abakulembeze be tuli nabo mu nsiko ngamba mu abafamile ey'okwejjako nakyemalira embaga zisusse. Siwulirangako bajjajjaffe ba Aji Nadduli nga banyumya mbwawo ne tutuuka eruweero sabasaba nga zitabuse ne tusooka tukyala eri bakazi baffe ne tusooka tufuna obufumbo obutukuvu. Nsiko bakazi baffe bagumiikirize tunaabawasa mu Uganda empya kuba bannaffe abali mu makomera banaatera n'okulungulayo emyaka 2 we bawulira nti tewali yadde lukuŋŋaana lwonna lwe tuteeseteese kwekalakaasa oba kunga bantu bawulira gundi yakyadde gundi yawasizza. Abantu be tulwanirira tubagamba tuli kulwana sabbuuni alinnye ffe tugula mabokisi n'amabokisi ne tutwala ewaabwe w'omukazi omu balye. Nono mutabani ono gwe mutera okulaba mu Twitter yamuzaala mu lutalo ng'alwana n'Amini lwakuba kye yakola. Mumbuulireko bannange nange ndi mu nsiko nina ennaku nange nayagala okukyala nafundikira sisobodde yadde okufuna ebokisi ya sabbuuni omukazi n'ankwatibwa ekisa n'ampasa. Abadde babuuza nti ye waki yakola embaga bambi tagikolangako oyo muwase. Omukazi amukwatirwa ekisa n'amuwase. Ekibuuzo ye alina bukakafu kinti oba Ssenyonyi si muwase. Ali mu nsi ki? Akayingidde Bulaaya. Bulaaya yaliwo. Akayingidde Bulaaya. Kubanga nozenaku nga 2 emabega yavaayo e Dubai. Akayingidde Bulaaya. Kati ezo z'ensonga. Kakati abantu babanayo waliwo ebisukka mu time abantu omuntu okuwasa mu kakyala we tekiri mu staani like tekiri mu nze ngo omuntu pozi nga nze atabitegeera ebya struggle ne n'abali mu struggle balina family zaabwe. Abantu batuwadde endowooza sooka otwe ku ndowooza eyo. Obufumbo ne kye muyita struggle bwana okujjako gavumenti byawukana tebisobola kubeera mu layini emu. You see, Bobi Wine mutuufu 50% is right. Why? Everybody has, I know bulamu bwa mirundi 2. There's what they call private life, personal life, and even the life joba wawayo eri ensi. Responsibility and duty are very, very different from your personal life. Saimo ino omulimu gwo. Oyina obuvunaanyizibwa okutuukiriza omulimu gwo naye tekikuggyako ddembe lyo lyakubeera na famire yo. Tekikuggyako ddembe lyo lyakukyalira baana bo ku ssomero. Ate era tekikuggyako ddembe lyo lyakukola mikolo egyaki egya kalica. So okuwakanya embaga ti omuntu talina kuwasa tobo si butonde bwaffe ng'Abaganda ng'Abafirika n'abantu abalina eddiini ng'abantu abalina eddiini kubanga ne Bayibuli nkyogera. Kakali aboogera ekyo nti bano aba NUP bakola bubi okuwasa balina ekikyamu kubanga bawakanya eddiini
aye nabo gye bakiririzaamu kuba omuntu alina embaga 3 ku nsi wozaalibwa lwofa n'ey'okukola ki ey'okuwasa oba okufumbirwa wa Bobi Wine wafunira obuzibu bye byazaayogera ti Uganda is bleeding seebonaabona era n'alowoozesa abantu abamugoberera nti mu nsi ebonaabona temubassanyu era nga Saimo okuteekayo ekifaananyi nga ggwe oli musanyufu nga bakuvuma alaba bino bisanyukanga ensi ebonaabona bo bennyini kakati okukola embaga n'okuwasa kitta kyagulanirwa ki ekifaananyi kiri kyeyalaga ensi nti nze ninga Yesu sacrifice mu nsi ebonaabona mu nsi amafuta mwe galinye mu nsi mwe bagoba abantu ku ttaka mu nsi ffe tuli bubi kakati muna abawagizi be ne bakitegeera nabo ne beeresa buli kimu nze nina abaana mu NUP abeeresa endongo nina abaana mu NUP abeeresa okuwasa bali nno mu makomera nina abaana mu NUP abeeresa birthday party naye kati balaba mukama waabwe n'abatwala ekibiina ate kati bo bali mu masanyu Bobi Wine and these people are running away from kiki kye bali ekituufu balwanirizi ba mirembe kyekifaananyi mwe bali Saimo buli wonaakyusa ekifaananyi abantu mwe bakulabira kibakusanga profesa asomese Makerere ng'ali mu bbaala yekuba n'abatamiivu nga profesa ne baba yabadde mutuufu aka naye Saimo oli oyombyeko n'omuntu ng'ate gwe aswala kaka naye Saimo omusajja gwe wenna aziwaako ndowooza ye naye nga mutuufu n'abantu bannayita kikugjaako ddembe lyo okubeera munnabyabufuzi obeera n'obulamu obeera n'eddembe lyo ng'omuntu osobola okuwasa osobola okufumbirwa tuleme biteekako nnyo bannange bwe naabeera mu byobufuzi ebbanga lyonna siiwase ate babizi bakyogedde awo nefuna endowooza bannaawe oli mu struggle eyaki genda kumbuuza naye gwe bwetuva mu sho nga tonkyukiddeemu toba na mirembe sasula naye okimanyi nti nina kakati tunuzaamu kamera mbannyonnyoleko kye tuyiseemu wiiki ewedde nedda kakati basubire sister essaawa zino ndi sister owange gwe nina yekka mu nsi muno eddamu ekiwala kya telefayina ekinyira agezeddemu telefayina kuliko omukazi anyiira tuli bangi nja kubanyumiza ate wiiki eyasooka mu Januari owaaye abantu baagala bajja kuwulira lugambo lw'abaserebusi lwaffe bakakyere kale